tukyalinawo member waffe omu eyali yesimbye embalala omumanyi honorable Hanifa Karadi eyagamba nti ye asuubira okujja independent naye nga bwe manyi party yange era ekyamwogereza okulaba nti position eyo because party chairman General Yoweri Kaguta Museveni teyagala nnyo okubeera nti tukola ki tusika omuguwa especially singa ba leaders be Kawempe bamishoninga nti basimbye ku ono sebo waliwo process eri mu tteeka lya NRM Act egamba nti either you are elected or you are selected nga bagoberera endowooza y'abakulembeze abali mu kitundu ekyo sebo siri mupya mu Kawempe soko tangaze when are you selected when are you elected kati in case the flag bearer willingly chooses to give back the flag to the party kati party esobola okuchuzinga negamba nti either tuyingira akamyufu oba tukole selection process eri cheaper ate etalekanga abantu nga bakoze eki beyuzayuziza okulambikibwa kwa party chairman waffe kwali nti tayagala kweyuzayuza engeri gye twali tuvudde mu kalulu k'ekisolo akatulekanga ki nga situli bulungi so ffe ngende twekolamu omulimu nga ba aspirants era nze ndowooza nti omugigi oba modo ey'okulabirako enzikiriziganya mu ba aspirants bagenda kugijja mu Kawempe North ab'NRM ng'ekibiina because musobolera ddala okutandika okwogerezeganya ne mulaba engeri gye mukola ki gye mukkaanya ku muntu omu after all entebe ebeera so ekyo ffe kye twakola era nze mmanyi nti party chairman alindiridde okusinkana group eno tufune modo gye bayinza n'okutwala mu ggwanga wonna wonna ewalibeera by elections tubeere nga NRM etegeeragana ekyalema mu kisolo yadde gw'ogambye nti the fantastic seven bakkiriziganyiza naye era owoozesa ogamba nti walikyaliwo munnaffe omu agamba nti ki waati yanajja independent n'engeri gye wafunyeemu kaadi eyo nga gye twagala otangazeeko mbadde njogera ku nkola eya NRM gye nsuubira egenda okugobererwa okuviira ddala mu disciplinary committee eya party okubeera nti mbakubira omulango okusisinkana memba ono Honorable Hanifa Karadi ng'ate nze nakolako naye emirimu mu Nambi Children Initiatives emyaka egiwedde era nze namu inspiring okutandikawo Karadi Foundation ku mirimu gye yansanga nkola era gye twakola embalala kale ye mumanyi ate we are family friends so sandi agadde kalulu kano tulekanga tweyuzizza ng'ababadde abaki abooluganda kati nkubira omulanga abakulembeze mu pate bamusinkane mangu balabe butya bwe tuyinza okufuna consensus tuyingire akalulu kano nga tuli bantu omu nga tusagulira akalulu ka NRM akalulu kano kakaasamemesebo akalulu kano katunuliddwa eggwanga lyonna akalulu kano si kange Nambi ng'omuntu akalulu ka pate ya NRM akagenda okukola political statement egenda okuformulatinga oba okulambika obululu bwonna obugenda okugenda mu maaso naddala kano aka 2026 so njagala tukateekemu ebirungo byonna ebitegeeza okubeera obumu agali ewamu egalumenya masebo. Okay, given the opportunity nti kadi ogiveeko ogiwa omulala would you sebo muteeka already nze flag bearer so kati tewali kawaayiro konna kayinza kufubutukayo gamba nti kadi njiwa muntu mulala naye singa obulala yalondebwa nandibadde era mudde emabega era byebigambo byange bye nali mpadde Honorable John Fisher Kasenge koze etteeka singa teyawaayo kadi eyo oba flag eyo lyali still limukkiriza okubeera nga yeeyongera maaso. Okay, nteekateeka ki gy'olina nga Faridah Nambi gy'osuubira nti senga ogigoberera ejja kusobozesa okuwangula akalulu mu Kawempe North gye tumanyi nti for the last 20 years or plus ebadde mikono gy'opposition? Abawuliriza abalungi nyongera okubategeeza nti nze ayogera nze Honorable Nambi Faridah nga nze NRM flag bearer ku kifo kya Kawempe North constituency. Ku mulundi guno obuweereza bwange mubuwulidde bubadde mu Nambi Children Initiatives ekitongole eky'obwannakyewa
ekiyambako ku baana enfuuzi mu kusoma n'ebyobujjanjabi era obuweereza bwange mu bakyala mubuwulidde so ndi mukyala muweereza. Njagala okwongera okusaasira eggwanga lyonna, Kampala yonna n'okusingira ddala Kawempe North olw'okufa kwa omugenzi Honorable Muhammad Ssegirinya. Era nze sebo already omu ku bakunzi bange mu Kampala Woman MP since 2019 yali mukyala gwe bayita Mariam Nakabuye, maama wa Sharifa Nagirinya. Era nze okufa okwo bwe kwabaawo nayanguwa mangu omugamba nti ngenda kutambula wamu naawe mu ngeri eyo ey'okubeera nti omwana ono afuuse munekwa. Era sebo njagala nkwanjulire nti olwaleero omwana oyo namuzaala, omwana oyo ne muzza mu ssomero mpaka lwaliwulira nti okusoma kukoleze eki akufunye konna kwayagala mu bulamu bw'ensi eno. Why? Sharifa Nagirinya yakwata ku Shifra Nagirinya, bali baana babiri abalina amannya agaagala okwefaanaanyiriza. So era njagala okwebaza Speaker wa Parliament Anet Among okubeera nti yakwata ku mwana wa Ssegirinya n'okuba omulanga kozi omugenzi Ssegirinya yalina abaana abawerako abazira kisa mwenna abasobola okuvaayo. Abaana abo tubakwateko basobole okubeera nti basoma olw'okuba bamaama kye basinga okwagala n'okubayambako mu mbeera zaabwe ez'omubuntu. Era omukyalo ono maama Mariam Nakabuye ntambula naye nga omu ku bamobilizer bange mu bwayise 1 era nga kyabadde akola ne ku bwa Woman MP. Kale nasangibwa nga nkola ki nga mumanyi. Kati ekyo nga nkivuddeko sebo nasanga ebizibu Kawempe oba ziyite challenges mu Luzungu nga ekisookera ddala twasangayo ebisasiro. Natandika era olunaku olwaleero mpitibwa Nambi ow'akasasiro olw'okuba nakola omulimu ogw'okukunga ebimotoka by'akasasiro, okuyola kasasiro mu miruka egimu mu bitindu mu parishes ezimu Kawempe nga mwotadde Kyebando. Era ngenda kuyolera ddala mu Kawempe 1 weekend eno ate era tugende ebwayise 1 nga tuyola ebisasiro. So ne programu ey'ebisasiro bannakawempe genda kubeera nti etambula. Jo bwe nabadde entambula mu Kisowera Kawempe 1 ne mu Kiza zone nasanze abantu balina okubeera nti tebalina mazzi gakukozesa. Era naleese ebimotoka eby'amazzi okubeera nti nyambako ku mulimu ku kizibu ekyo ekyokubeera nti abantu balina ebbula y'amazzi. Sebo ebisasiro, amazzi, ensiisira z'ebyobulamu n'okubeera nti mbeera omu ku abo abagatta ku kubangula talanta y'abavubuka naddala mu byemizannyo ng'omupiira. Sebo already waliyo Honorable Nambi tournament nga abavubuka bajettanidde nnyo. Era olwaleero tusambira Komamboga Central abekkwata Katalemwa Kanyanya Komamboga tubakoola ffenna mukuba mu zooni ezennya ezikola Komamboga okujja. Era nkuba omulanga ewakyea waffe Mukasa Nuwa nga bw'okimanyi tukutuuseeko olwaleero tukunga abantu mu bungi bajje balabe omupiira ogwo era nja kubeererawo ddala. Akakuzaawo omubaka jukira nti Kawempe North yafiira omubaka Muhammad Ssegirinya entandikwa y'omwaka omwezi zaali 9 January. Ate nga akakiiko k'ebyokulonda oba n'amateeka gagamba ti constituency tebeerenga na mulonzi tebeerenga na bukiise oba mukiise mu Parliament okusukka ebbanga lya myezi 2. Era n'abasinga nga bagamba nti ate tugenda mu kalulu mu January wa 2016 why waste time. Kiri mu mateeka nti constituency eteekeddwa okubeera n'omubaka. Senga ebbanga libadde likka wansi w'emyezi 6 ng'okulonda kunaatera okutuuka awo tuyinza obutaddayo kulonda. Naye wano ebbanga liri mu myezi 9 era etteeka ligamba nti constituency eteekeddwa okubeera n'omubaka. Singa omubaka aba afudde tetusukka nnaku 6 nga tetunazzaawo ki mubaka. Ekyo nno kye kireese ba Faridah Nambi ba what is the boy's name? Aganaga ne Kanso Nalukoola ne baddipi
bagambye nti nabo olwaleero ndowooza bagenda kusaba okulula ati tetumanyi oba ne UPC neereeta naye ebibiina ebirala ate byo birabika bisirise nnyo naye kaakati at least kyetuli sure of nti NRM erina omuntu so nga ne ne Nuupu erina omuntu ne Kawempe uno bamumpadde John Bosco balonda ku John Bosco Mayinja ne mukyala Najjuka Shakira kwaba ababiri ndooza tipiko egenda okujja ani ajja mu Kawempe North UPC n'abalala abasigaddewo ndooza bagamba ekyo katukyerekereze naye enteekateekayo wakampa ensonga bbiri zezokka tulina endala nedda ssebo tulina endala okay ekisookera ddala Kampala district oba Kanfukasinge oba Kambeere ku Kawempe North constituency erimu government programs zensanze nga zitambudde era nga waliyo abantu abasobola okuyimuka mu lukiiko ne bagamba nti PDM nze nakola ki nagiganyulwamu era nkola ekintu bindi oba emyoga nagiganyulwamu era nkola ekintu gundi oba skilling program presidential skilling program ebadde ekwazza era lists tuziyina kati omulimu gwange gw'omubaka ngenda kubeera nnyo musaale okwogerera government programs ezo n'okulaga abazifunye ne bazikoleramu ebintu ebituufu n'okubafuula ba trainers of trainers oba babe abasomesa nga bw'omanyi nti mukyala Nakanwaji muliraanwa wange naye afunye enkoko mu kakadde ke yafuna mu PDM so abeere nga mukyala Nakanwaji nze musigamu akasente oba kale mu encouraginga okubeera nti asomesa mu kitundu kye abantu okusobola okulaba nti singa mukyala Nakanwaji yakisobola okikola nange nkola ki sobola so njagala nnyo omuntu abantu gwe bamanyi ate nga wangaala wamu nabo okubeera nti be bafuuka abasomesa baffe cause waliwo kye bayita mindset change oba okubangula endowooza z'abantu ku bintu ebimu okubiraba nti bisoboka ekyo ng'okimaze tugenda kubeera basaale nnyo mu kukwatirako abakyala mu nkulaakulana n'okubeera obumu abantu b'e Kawempe oba Kampala district bazze banyumiza omukyala ow'ettendo era nange gwe ntunulira nga wa ttendo omukyala Honorable Margaret Ziwa we yali nga ye member of parliament wa Kampala yafunanga olunaku abantu ne bawogola ne beesiba gomasi ne bagenda ewantu nattente ne babeerako bumu kale ebintu ebyo twagala tubizuukuse omukyala n'amanya nti wabeerayo olunaku lumu mwaka bwe tujjanga abakyala ne tubeera nga interactinga ne tuteekawo ebintu ebibaleka nga we bazze si bwe bagenda okukola ki okuddayo kale nsuubira okubeera nga nkwatagana ne maama Ziwa ate nga naye menta wange okubeera nti tuzuukusa obumu ngaffe abakyala obumu ngaffe bamaama obumu mu bufumbo mu kutebenkeza obufumbo n'ebintu ebitwala mu maaso ng'abakyala ezo ze programs sebo zensuubira okubeera nti ntwala mu maaso nga naye seerabidde ne kye bayita boy child okuwangula sebo ekimu ku challenges oba obuzibu bwe tulina mu ggwanga kwe kubeera nti abamu abaana abavubuka abalenzi tebaabangulwa mu butya bwe basobola kweyisa ng'abasajja mu kisajja kikulu so omulimu ogwo nagwo ngenda guteekako nnyo essira nga kwogatta n'emirimu emitongole gy'omubaka owa palamenti ng'okubaga amateeka wekenneenya bajeti za gavumenti nawa ssente bwe ziraga okuzirondoola n'okubeera nti mbakiikirira nga bandaba ku fulo nga nnyanjula oba njogera ku bintu ebikola ki ebigasa eggwanga oba ebikosa bannakawempe North. Tulina cultures n'omanya nti eyo Buganda omuganda takola bwatyo ne tuba ne constituencies nga zirina culture zaazo n'omanya nti Kawempe emyaka 25-3 tebeerangayo mukiise wa NRM essuubi olijjawa nti ogenda kuwangula akalulu mu Kawempe North. Njagala okutegeeza bannakawempe North that Honorable Faridah Nambi mutuufu nnyo okudda mu bigere by'omugenzi Honorable Muhammad Ssejjirinya olw'okuba tugatta ekintu ky'obukozi obuweereza obw'abantu obw'omuggundo era kiyite obwannamaddala. Ekintu ekyo nze nkimanyi nti buli mukulembeze alina okubeera nti tekikukaluubiriza nnyo
kubeera nti oweereza abaki abantu. Njagala mutunule mu mazima gye nvuddewa Nambi. Gwe wennyini ogambe nti nasooka ddi okulaba Nambi era bwe namulaba yali akola ki? Ekyo kigamba nze. Nedda ssebo. Naye amen. Okay. Omulonzi mu Kawempe omulonzi lwe yasooka okundaba wazandaba mbadde neenyigira eddoboozi lyange liri ku nsonga ki oba nga nkola ki mbadde muweereza ow'abantu era ekyo nkirinamu amazima. Bwe kibeera bwe kityo bino ebitiibwa ebya Member of Parliament bikuyongako kusoosowaza kintu kyo ekyobuweereza obw'abantu oba okufuuka omuweereza kiyite servant of the people of Kawempe North. Kati olw'okuba ekintu ekyo kiviira ddala ku ntobo y'omutima gwange ate nga lyendaba eddibu ewavudde omugenzi Muhammad Sejjirinya mbagamba nti bannakawempe temugenda kuddamu kudaaga, mugenda kufuna omuntu agenda okudda mu bigere bya Honorable Sejjirinya omutuufu olw'okuba obuweereza bundi mu musaayi bundi mu DNA ngenda kubaweereza. Ate ekirala nina wenkonkona, omanyi kiba kikulu okubeerako osobola okukonkona n'osaka ebintu ebiyinza okubeera nti byanguwako okujja mu bantu. Kati n'ekyo nkiyina, ngenda basakira, ngenda kubakoowolera abantu abajja okutusomesa, ngenda kubakoowolera programs ez'enjawulo. Kati natuuse omanyi nti Kawempe North constituency oba Kawempe division erimu ghettos nyingi, almost 30 and above. So njagala tubeere nti tusobola okusaka mu KCCA okunuuna ttooyi okujjamu obukyafu mu ttooyi z'abantu tuleke nga at least kati waliwo programs ezo nga nze nkimanyi Nambi nsobola ozisaka ne zijja ate nga ngenda nakubalozaako okuzisaka nga sinawadde n'okubeera Member of Parliament. So njagala okubagamba nti March 13th mulonde Honorable Nambi Faridah. Sigenda kubaswaza ate era temugenda kwejjuza, tugenda kubeera nga tutwala ekitundu kyaffe ekya Kawempe North constituency maaso. Ekintu ekigambibwa nti Siri wa Kawempe si kituufu. Nayingira Kawempe mu 2019 era nensakamu obululu era nenfunamu obululu era mbaddemu ne ba foot soldiers, mbaddemu ne ba commanders nga n'abamu bebo kube tugenda okubeera nti tukola nabo okudeliveringa kana akalulu ka Kawempe North. Era mbeera mu Ghetto Falaawo Kawempe Mbogo wembeerera ddala wewali amaka gange era wewali ofisi yange buli ku makya wetufumba obuugi abantu ne bajja ne tuvaawo ne tugenda tubeera nga tugenda mu field okunoonya obuwagizi ate era ne tuddawo ne tulya akamere kaffe ssebo. Name with held here. Ng'akyakulembeza erinnya lya omwana ne nnyina w'omwana abasigirinya. Isn't she seeking sympathy vote? Sebo nedda mbadde nsubmitinga ku ebyo byenzize enkola kakyanga nvaayo okulangirira ku kalulu ka Kawempe North. Ate ekyokubiri nze Nambi Faridah natandika obuweereza ow'abaana enfuuzi ndowooza yajoyininze program nga mmaze okusubmitinga kino. Tuweeredde abaana abasukka mu 133 abatali Najjirinya ono Sharifa. Tuweeredde abaana ab'enjawulo naddala okuviira ddala mu ghetto y'e Kamoocha mu Kifumbira ne Katanga wano nga tubatwala mu Kitante primary school, tubatwala mu Wandegea Muslim primary school ne mu masomero amalala bo ge baba beerondedde tetubakaayanya. So Najjirinya just ye yava twakijjayo olwa family kye yasaba nti abaana abalala gye bali baki bangi. So abaazira kisa abalala bajje nga balabye Honorable Speaker nange Honorable Nambi Faridah titukutte ku baana baani Basejjirinya. Ate n'ekirala mukimanyi bulungi kino ekisanja kyandibadde kya Sejjirinya nga mulamu. Kati nze mu kukibeeramu nina okukola ekintu ekigatta ku famire yaani ya Sejjirinya. Era nakikola mu program emu ku program gye mbadde nazo okusuka emyaka kati 2 gye mbadde nkola nga mulimu amannya g'abaana abalala mangi nnyo tuweeredde sebo. Okay, 2026 tugenda mu kalulu. Senga tuva mu kalulu ka 13 March 2025 owangudde oba towangudde 2026 odda Kawempe odda Kampala. Ngenda kukugamba ekintu kimu nti tugenda kuwangula
agreed kiriko wangudde oba towangudde tugenda kuwangula nze njagala nkutegeeze nti NRM ku mulundi guno nga nze mbakwatidde omumuli Honorable Nambi Faridah tuli bawanguzi March 13th. Ebisigadde ku ebyo nsaba nneme kubeera nti byogerako omulundi guno tuli byogerako olundi sebo nsaba busabi. Amaanyi ga NRM ku mulundi guno gali luddawa kubanga bali mu nteekateeka ewulikisenga ya Faridah Nambi ekibiina kiyimiriddewa kati sebo ekibiina structure ya NRM eviira ddala ku byalo balinako obukulembeze ku byalo ne bagenda ku miruka ne bagenda ku sub county ne ku district so ku buli byalo tulina ze bayita yellow books era mulimu bammemba bengenda okusaba wano babampe abamemba ba yellow books abaliyo ku buli kyalo kuliko bammemba 33 ebyalo ebitwala Kawempe North 47 emiruka giri 9 so tusuubira nti already tulina structure nga NRM party ekyongo okijjeeko government eriko ngeri wansi wa NRM party government eriko wano kati mu Uganda erina programs ezikoze zensanze nga mazima ddala zikoze osobola okuyimusa mukyala nakanwaji mukyala namazzi ne bagamba nti butuufu kintu kino twakifuna olwokuba nti amazima ga Katonda akakadde katuuka nga kakadde kamu tewali akakoze akanogoddeko so tulina essuubi mu bantu abafunye mu government programs emirundi egisinga abantu bazze tebannyonnyola bulungi government programs oba nga tebazikola bulungi njagala okwebaza abatesitesi ba PDM ti mu butuufu balowooza okukola enkola eneetuusa akakadde mu nsawo yaani ya mukyala nakanwaji eneetuusa akakadde mu nsawo ya Tamale ow'omukazi Angola so kati nekibeera nti abantu ddala gye bali abafunye mu government programs ate nga basiimu ate nga era they look forward okubeera nti balina ebirala byebakola ki ebibasakirwa nga kino bwe kyakola kikyajja so tulina essuubi mu bantu abo tulonda okulonda omuntu yenna eyesimbye ku pate ya NRM tulina abalonzi baffe mu yellow book bagambye bano bampeereze total number abangi ddala abasookerwako betumanyi tugenda bakunga era tubadde tubakunga ensobi ezizza zijja ezimu kuzemmanyi nti bakaada baffe tubadde tetubakunga mu nkunga entuufu omanyi akalulu olina kutandikira ku block vote yo weeri kati ffe tukunze ba reservists tukunze bakaada ab'NRM abantu bazeeyi naye asobola okukwata ka boda n'akola ki najja n'alonda nga tomuwadde enusu because pate yagikola ki ajagala yagirwanirira oluusi alina enkovu ku pate oluusi baali balwanyi so tubalinamu essuubi bakaada muveeyo mu bungi mu March 13th okubeera nti mulonda NRM eyo ekirala kibadde nnyo ku propaganda ate oluusi ab'NRM gye batasobodde kukola ki kubeera nti bagisaanyaawo ku luno tubagamba nti nedda NRM erina byekoze birabika era abantu basiimu ate ne gyenze ntambula nga nsaka ngenda ddo tuddo ngenze ekyebando abantu basiimu ngenze bweyise abantu basiimu nabadde mu Kawempe 1 mu kisoweraawo wewandibadde osuubira naye nga waliwo omuntu agamba nedda ku luno tukoze eki tutegedde ekirala empeereza eya opposition mu Kampala district njagala ogitunulemu okumala emyaka kati 5 obuweereza n'okubeera nti abantu bazze babalaba nga bakola ki abantu bw'obasanga eyo waliyo amaloboozi gesigenda kwogerera wano naye nsaba oganoonyereze ku mpeereza ebadde etya mu myaka 5 gye tugenda okukomekereza era abantu bajoogerako ki naye nti eyo mpeereza amaanyi ge policies sizeezibuze wabula gavumenti gyawagira for 40 years yegaanye mu bugenderevu okuyamba abantu talina polisi gyagenda kuleeta okukyusa enfuga embi eya NRM lwakiri aveeko mu kibuga addeyo ne mu bulo butambala beetaaga obuyambi ku baana oyo ali Sweden bamuyita
Kakande Robert. Okay. Nze muyita Stoko. Muddemu tulyoke tufune kwa Mwami Kakande Robert neyanzizza okulambikako oba amagezi gompadde obuweereza bwange mbadde mu Kampala district nga bwe nkugambye nti nasavinga mu slums z'omu Kifumbira Waneka Mocha nensavinga mu Katanga emirimu gyange gibadde wano mu Kampala Makinde division nawo waliwo amaka g'omwami wange era tulinawo n'eddwaliro so nategeezezza nti ffe tubadde tukonkona nnyo mu committees za parliament so olwaleero omutima gwange guŋŋamba tinaffe ababadde basavinga mu community katugende tubeere ba policy makers tusobole okussessira obe nteke ettaffaali nange nga Nambi teke ettaffaali ku policies ez'omuzinzi ezinayamba abaana ezinayamba abakyala ezinatwala eggwanga yaffe maaso sebo Mwami Kakande Robert oluusi kiba kirungi nnyo okuvaako mu kintu ekimu kyewamanyiire okukola n'ogendako mu kintu ekirala tekibeera kibi. Okay. All right. Hello. Esebo. Nze South Ataifu Bukoto South Rwengo omwogezi w'efu GC mu Rwengo district. Oli ntakubuuza Nambi oyo kiki ky'osinza Sadaati Mukiibi naaga osobola omuwangu kubanga ffe tumanyi nti Ghetto ezisinga eyo irimu abantu abafaanana nga naaga abasobola okuba nti basobola okuwangusa naaga akalulwako ekiki ky'omusinza mbesa. Okay, tweyanziza Hello. Empinga sempitya Sebo. Tekale kuweereza Sebo. Kale Sebo alokuwuliriza. Yenze Kalema Aruna Munakyukakyuka ni member of Uganda Media Forum Association. Sebo nze okutegeeza bwana Mpinga nawangu naye abaalapeya bampula ekizimbe kyonna we bali. Abaalapeya nawangula naye bampula ekizimbe kyonna we bali yayogera amatali we gali. Mu bifo ebyo. Okay. Omukyala Faridah Nambi webaza obuweereza bw'okoze mu community. Ekibuuzo ekisooka nti bwenga omuntu obuweereza naye okweta ekya NRM olaba nti kigenda kukuleetera obuzibu mu mbeera gy'okutambula nga nawolovu. Ekyokubiri mu byonna ebikoleddwa ogambye emyaka kati ngize emyaka 4 NRM gyekulembedde byonna ebikoleddwa mu Kawempe obikoze nga muntu NRM tolaba nti terina kyekoze mu myaka gyonna ekubuluze bubuluzi n'ekisembayo nti obwetaavu bw'abannakawempe bw'oyoleseza nga NRM okulembedde emyaka 4 terina kyekozeeko yadde lwaki tokkiriza n'obwogero obwa Nuupu n'asigala nga akulembera ekisanja kino kuba bali kuweereza. Tweyanzege. Hello. Alo mukulu Mpinga. Sebo. Mukama wange weebale okutuweereza. Sebo bali okuwuliriza. Erinnya Saalongo Ssekalala nga nsinzidde Butaaya ndi mwami wa Kabaka. Mulamusizza nnyo okulambika ensonga. Kakati onolabuuza kyemubuuza NRM yakawangula constituency eyo gyogendamu emirundi emeka. Saalongo Ssekalala ako. Tweyanzege. Hello. Mpinga. Sebo. Weebale kuweereza ggwanga. Kyali Sebo. Omukyala mulamusizza nze Lutaya Robert ndikana bule baloole. Kaakati ekibuuzo kimubuuza wadde nga ye bwalaba ensonga agenda namukululo nga bwa Segirinya kubanga Segirinya tubadde tumumanyi by'amalwaliro okuweereza mukululo obwo bwagoberera oba ye alinako ekikakiki tweyanzeke mukyala Nambi kansaba osookoddemu ebibuuzo ebyo just in case time allows tunaafuna ebirala. Neyanzizza ebibuuzo n'amaloboozi ge tufunye mwawuliriza ba programu eno. Omwami ow'Erwengo owa FDC ayogedde ambuuziza nti kiki
kyensinza Sadat Mukiibi gwe bayita Aganaga. Sebo nkoze obuweereza mu Ghetto emyaka mingi nnyo era nina emikwano mingi mu Ghetto nga ne Ghetto ezimu ziri Kawempe awo. Ghetto natandika obuweereza bwange obwa Ghetto 2021 mu Kifumbira slums e Kamwokya, era abaana bange abo ba front runners nnyo mu kalulu kano era ba foot soldiers nnyo kozi bo baganyuddwamu basomye bafunyeko bye bakoledde ate nga nabasanga bamulekwa. So nina squad yange y'abamulekwa abo abafunye nga ate nabo ba Ghetto. Nze Mukama yantwala mu Ghetto yamanyi lwaki yakola ki yantwala mu Ghetto yadde nga si mwenkulidde oba mwenzaliddwa naye obuweereza bwange bwatandikira mu Ghetto. Era abantu abamu bemmanyi nabamanya ku mirimu gye nali nkola mu Katanga slums ewandege yawo agite Mulago ne mu Kifumbira slums. So Ghetto ne Nambi toyinza bawula olw'okuba obuweereza bwange bulina abantu ddala abasobola okwesowolayo ne bagamba nti omukyalo oyo yajja n'atukwatako. Kyenyiza okugamba sigamba nti nsinga Aganaga naye nze obuweereza obwange bubadde mu Ghetto. Mwami Kalema Haruna neyanziza Sebo ekibuuzo ky'obuuzizza. Njagala okutegeeza abatuuliriza nti NRM mu bitabo byayo erina abawagizi abasukka 5,000 ng'ate ffe tumanyi nti Honorable omugenzi Muhammad Sejirinya yawangula n'obululu 4,000. Tulina essuubi nnyo ate era nga bwe nze mbagamba nti nsanze NRM ku luno mu butuufu. Mwami Haruna asaba okikoleko homework. Mwami Kalema erina abantu abasobola okwesowolayo ne bagamba nti za PDM bazikoze eki bazifuna as a government program. Kati ffe omulimu gwaffe nga tukunga abantu tubajjukiza nnyo government programs era tubajjayo nnyo mu meetings zaffe bayimirire wawe obujulizi kwebyo bye bafunye mu presidential skilling program. Waliwo programu ey'ogaba ebyuma, waliwo programu ey'emyoga, waliwo programu eya PDM. Kuzimu ku programs enyinza okubagamba. So ku mulundi guno nze njagala okwebaza government naddala ku nsonga ya PDM. Programs zizja ng'abantu tebazifuna naye ku luno yakozesa formula nga kizibu nnyo okutwala akakadde kani ka maama Nakanwaji alina kakola kikafuna. So mbayozayoza olwekyo nti naffe tuyingidde field ne tugisangamu abantu abawa obujulizi nti mazima bafunyemu. So Mwami Kalema nsaba ekintu ekyo kinoonyerezeeko. Ssaalongo Sekalaala NRM yawangula mu Kawempe ojjukira omugenzi Medical gwa ne mukulu waffe Omwami Luzinda be bamu ku bakulembeze benyinza okujjukiza abaawangula. Yes, opposition ebadde ekifo kino ng'ekimamidde naye Katonda nga yembezi waffe NRM egenda kutwala ekifo ng'ate akitwala muweereza ow'abantu. Njagala ngatte Mwami Lutaya Robert nti Mwami Lutaya Robert nze ndi muweereza ow'abantu mu mazima. Abasiraamu kye bayita hak nti ago gabeera mazima. Era nsaba buli omu gw'omanyi omubuuza ekibuuzo nti Hajati Nambi wamulaba akola ki era wamulabira ku kigwa sooka okumulaba owoza omulaba bujja kuba buweereza obw'abantu. So ndi ku mukululo ogwa Sejirinya. Esebo ekyo kyekiddamu ekisembayo. Alright. Okyalina obudde oba ogenda oyagala kudduka kankusaba osibula abatuuliriza. Abatuuliza mwenna nga ntandikira ku mwami ow'Erwengo, Mwami Kalema Haruna, Ssaalongo Sekalaala ne Mwami Lutaya Robert, nsaba ssaala zammwe. Mukimanyi bulungi nnyo nti obukulembeze buva eri Mukama Katonda. Era nze bwe mbeera mu community nsaba ssaala, omukisa n'ensaba n'akalulu. Bassebo ne bannyabo aba Kawempe North, Honorable Nambi Faridah bwe muwuliriza kati ku radio y'obujjajja Kyabassa 88.8 FM abasaba omukisa essaala zammwe n'akalulu mu bungi ddala. Muveeyo mumpagire
nange ngenda kubaweereza buweereza obw'amazima n'omuggondo.